bannankyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo nenvumirira ebikolwa bya Museveni, naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma, genda oli ennyoko ye lwaki tewafiiriddeyo, ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpulye kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinuupu bakkirize bannyanirize, bannange sibalyanga mulukwe. Mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole. Nsaba munsonyiwe. Yes, Red Zone TV kwoli ebyo byowulidde bigambo bya Muhyiddin Kakooza abangi gwe mumanyi nga Saanya. Ngenda kuwa akatambi mbujjufu wabula njagadde nsooke nkuzeeko ko emabega nga bwe nkutegeezezza. Bwe natanaba kubanga osadukabinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna mawulire agakagwawira ge tulinawo. Omukulu amanyiddwa nga Muhyiddin Kakooza abangi gwe mumanyi nga Saanya amaze nakkiriza nti bamukozesa era bamusuddewo. Saanya ategeezezza ebbanga lyamaze nga yava mu kkomera. Ebigambo byonna bye bamwogezza diiru zonna ze yasayininga abasajja bamuvuddemu nti kati we twogerera bamukubira amasimu nga bamugamba ajjukire mabega ka Saanya yakkiriza nti baayokyanga ebipiira baayokyanga enguudo mbadde nga mumuwulira ku interviews ez'enjawulo kyokka ng'emabega we babeeredde mu kkomera emyaka ena egiyise ajjukira baakwatibwa 2 ate nga teyali yekka lisiti eyo tuze nga tugikusomera sijja giddamu. Saanya ono abadde nga mu kkomera nga y'omu ku basibe abateekawo embeera era oluvannyuma okuba nti yali afuukidde gavumenti akayinja mu ngatto nga yateekawo embeera amawulire gatambulira nnyo ku Saanya ne Olivia Lutaaya. Saanya olunaku olwaleero amaze n'avaayo mu mawulire n'ategeeza eggwanga nti ekyamazima abasajja bankozesa. Twasayininga endagaano wabula endagaano gye twasayininga ekyamazima nzikirizza nti omukulu amanyiddwa nga Balamu yantomeza sikyalina nawe empita sikyasobola kutambula nze nanswala banvuma kyokka nga nkimanyi bye nakkiriza nabikkiriza nga bankonvinsinze nga saabikola. Jjukira mabega kaawo Saanya oze ng'omulaba ng'ayogera ebigambo okwawukanako ne Olivia Lutaaya ono ye olwamuta yadduka direct ku kitebe ekya National Unity Platform. Kati wuliriza emabega kaawo waaliwo akatambi akafuluma ng'omukulu oba omukyala amanyiddwa nga full figure Jennifer Nakangoobi ng'ayogera ku lukomo lw'essimu n'omusajja ono amanyiddwa nga Saanya bwe yabeerera mu kkomera nga kiraga nti full figure yalinga agenda mu kkomera n'atuukirira abantu bano ng'ate si full figure yekka wabula ng'ekigendererwa kyakukonvinsinga abantu bano bakkirize nti ekyamazima twazza emisango era twagala batusonyiwe. Omukulembeze w'eggwanga bo nga bwe bagamba twagala abeere nga atusonyiwa. Kati nga sinnakuwa bigambo bya Saanya nga yeetonda njagala nsooke nkuzeeyo ko emabega nkuwa akatambi kano nga Saanya ayogera ne full figure then oluvannyuma ate nkuwe Saanya bye yayogera nga avudde mu kkomera wabula nkutegeezezza ngenda kuwa akatambi mbujjuvu nga Saanya yeetondedde bannayuganda ne yeetondera omukulembeze w'ekibiina ekya NUP amanyiddwa nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wabula ojja kugenda mu comment section ombuulire bino Saanya byayogera bya ddala oba kandi baakatego oba Saanya byaliko ddala bamukozeseza bamusuddewo oba kandi baakatego. Wuliriza kankuwe akatambi kano Saanya nga ayogera ne full figure byonna bye bayogera tuzenga tubikuwa wabula kawulize njagala tugende step by step. Wuliriza bino tugenda kuba tweyongera abali ku kizinga gye babakwata linda ko onani nze bampita Kakooza Muhyiddin kino kisomale tujuwandiika takumwagala mbayambe twagala tukyalireko twogeremu naawe tulabe ng'ensonga zaffe ziggwa kubanga bino ebya Bobi Wine yatubuzaabuza famire zaffe zibonaabona ate tuyambiddwa tusaba otuyambe kyonna ekisobola okukola kikolebwe kubanga kati omusango gwaffe atufunamu ssente tayaga tuve mu kkomera kyekiruufu oba obiteekayo biteekeyo omusajja sikulimba twagala kulaba nga ebintu tubikoze naye biganye omusajja tayagala tuve mu kkomera okitegedde maama oŋŋambe gwani yenze Kakooza Muhyiddin Saanya muli bameka tuli abantu 32 abali mu kooti ey'amagye mwe bano abaana
Yes, bye bimu ku bigambo bye najja nkuwa mu butambi bwenzize nkuwa ng'omukyala amanyiddwa nga full figure Jennifer Nakangobi nga akonvinsinga Sanya Muhayidini Kakooza okubeera nga akkiriza newankubadde olunaku olwaleero avuddeyo bambi musajja wattu n'ayogera amazima n'ategeeza nsaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda mwenna ne bannakibiina ekya National Unity Platform mu nsonyiwe ekyamazima abasajja babadde nga batukozesa ate nga buli omu ebigambo bizze nga byogerebwa era buli omu kino abadde nga akisuubira kati nakusoma zinga nya mwezi gwa January 2025 lunajjukirwa Sanya Muhayidini Kakooza avuddeyo mu butongole mu mawulire n'ategeeza eggwanga ky'ekyamazima nze sizzanga ku misango era omukyala Olivia Lutaya bye yalinga ayogera yali mutufu yali talimba jjukira Sanya yavaayo amabega kaawo nga yakava mu kkomera n'ategeeza nti Olivia Lutaya avudde ku ndagaano abasajja gye baatuwa naye nga ndagaano ki eyo endagaano ey'okukkiriza tuwaayirize His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tuyina bye twakolanga era ye yatutumanga kakati bino byonna Sanya birabika bimwonoonekedde njagala kuzzayo ku bigambo Sanya bye yayogera nga yakava mu kkomera nkugambye tugende mpola ngenda kuwa katambi nga Sanya yeetonda wabula njagala nkuzeyo ku bigambo bye yayogera nga yakava mu kkomera ye ne banne wabula banne baali teboogera ye yalinga ayogera nga omumanyi nti wa bigambo bingi ye yalinga ayogera nga banne basirise kakati ebivuddemu onaawulira okusinziira ku bigambo bya Sanya bye yayogera nga yakava mu kkomera sijja binnyonnyola sooka obiwulirize ngenda kutwala mpola mpola tweyongere sitamidde mu byokunywa byentadde wano tekuliko mwenge nze ndi musajja musiraamu sinywa mwenge njogera ndi mu mayindi zange ettaano twawubisibwa bannabyabufuzi ab'effujjo Bakyagulanyi abeenoonyeza ebyabo Kyagulanyi togenda kukulembera ggwanga tosobola bwoba tosobodde kutuyamba mu kkomera tubadde mu kkomera nga tulya kawunga ka prison nga tosobola na kujja kutukyalira mutabani bo ng'ali bweru wa ggwanga omugulira moloka mpya ffe nga tuli mu kkomera tuli akawunga aka prison akakawa nga tosobola na kujja tukyalira olwaleero ng'otugamba tuleega omusango gwaffe guno Kyagulanyi abadde agufunamu ssente empitirivu ng'ayambibwako Musisi ne Katana buli kooti lwabadde etuulya buli muwagizi wa Nuupu era wano nsinziira wano n'ensaba gavumenti buli muwagizi wa Nuupu Kyagulanyi amukolako omutwalo gwa $, ng'agenda mu bazungu n'ayonoona Uganda yaffe n'ensi yaffe ennungi n'agyonoona mu bawanga g'abazungu kyova olabangeze koligera Kyagulanyi yajja we yasooka otukyali yagamba nti buli we twekalakasa mu kooti kimuyamba n'atambula mu mawanga g'abadde talinatuukamu ng'asindikayo bifaananyi byaffe ne baba nga bateeka ekkoligo ku baamongo Kyagulanyi yennyini byava mu bigambo bye yajja eruzira ne tumugamba munnange ennaku ng'etukoze eki ng'etuyinze tuwulira twagala kudda weeru Yes, oyo yali Sanya abangi gwe mumanyi nga Sanya Muhayidini Kakooza bye bimu ku bigambo byali bingi nnyo naye njagadde nkuweeko ebyo bitonotono bye yayogera ng'akonjera nga naye akimanyi atejjukira musajja musiraamu amabega kawo abadde ng'asoma ne Kuruhani naye yayogera ebigambo bino ng'akimanyi nti awaayiriza era ng'abamuli emabega ye Jennifer full figure ye musajja mukulu amanyiddwa nga Balamu nga ye minisita ow'abavubuka era nga yali yeeyama okwasaganya omulimu guno ogw'okuteesa bano nti babeere nga baggyibwa mu kkomera wabula gye biggweredde ng'omukulu ye yennyini Sanya Muhayidini Kakooza abyeyogeredde onaawulira mukutu gwa Redison TV weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kaakati njagala kuwa ebigambo bya Sanya byava okwogera olunaku olwaleero wabula nga sinnabikuwa Sanya mu bigambo byategeezezza bw'ati Sanya agamba nti ekyamazima kiri nti nze sazza misango wabula okukkiriza emisango gino baatukonvinsinga nga balina ne bye batusuubizza wabula olunaku olwaleero abasajja bankubira amasimu okuva mu militale nga baŋŋamba nti mbatwale ewali zitanka z'amagye ewali ebintu bye twakozesanga okwokya enguudo n'okwokya ebirala jjukira yali yakonfensinga yavayo n'ategeeza ekyamazima enguudo twazookyanga kakati abasajja bamugamba twagala otutwale ewali enguudo ezo twagala otutwale ewali ebintu ebyo bye mwakozesanga mu kwokya enguudo ne mu kukola effujjo lyonna erya buli kika ly'obadde nga oyogerako abasajja bamukubira amasimu bennyini jukira bano bennyini nkusinzira ku bigambo bye be babadde nga bamukozesa era be bamutuma ddiiro zino kyokka we twogerera nga be bantu be bamu kati bali mu kumugamba twagala otutwale ewali ebyokulwanyisa bye mwayina era bye mwakozesanga mu biseera ebyakalulu kyokka Sanya agamba ate bbe bennyini be baŋŋamba ŋŋambe nga nabo bennyini bakimanyi sibirina kakati ate babinsaba kitegeeza obudde bulabika nga bunzirugalidde era we twogerera Sanya amaze obbavaamu n'agamba ekijja kijje nze ekyamazima nsaba bannayuganda nsaba His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bannange mu nsonyiwe nze sizzanga ku misango njagala obiwulirize nze gy'ate tubeere nga tweyongerayo olw'ensonga nti
nfunye amasimu agankubirwa ng'abasajja okuva mu security baŋŋamba neeteeketeeke okubatwala wa gye natereka emmundu ne tanka z'amagye ze nakkiriza. So olwaleero nze bukyanva mu kkomera njagala okutegeeza eggwanga n'Abannayuganda mwenna emisango egyanzigulwako saagizza, wabula twakakibwa okukkiriza emisango gino olw'obulumi bwe twalimu obw'ekkomera. Naye bukyanva mu kkomera embeera enzitooweredde nga Balamu minisita w'abavubuka ono omutegesi w'ebivulu bampaledinga mu kamera nga baagala nveeyo nvume Kyagulanyi nti ye yatutuma n'ekigendererwa ky'okwagala omukyaya abantu. Bukyanva mu kkomera nnoonyeza Kyagulanyi akyabuze munnyonnyole kyempitamu. Endagaano gye nnakola ne gavumenti baatugamba tuveeyo tuvume Kyagulanyi. Ekintu kye ndaba nga kinzitooweredde kye sitagenda kumalako nakyo. Nsaba Abannayuganda munsonyiwe, nkubira Omulanga omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi onziriremu otusonyiwe. Abasajja baatubuzaabuza nga baasindika full figure mu kkomera najja ne miliyoni 5 n'atugulirira n'ekigendererwa eky'okutuwa enguzi. Tuveeyo tukwogerera amafuukuule n'okukwewala n'okukuggyako abavubuka. Emisango egyatugulwako tetwagizza. Nze nina n'enteekateeka era njagala nkwatagane ne balooya bange abaanuupu okulaba ng'omusango guno tuddayo gubeere mu limandi. Nze ebintu bye nakkiriza saabimanya, nabikola lwa kufuluma kkomera. Ebyo twabikola okufuluma ekkomera olw'okuba nti twanyigirizibwa n'ensamba gye baatusamba mu kkooti. Twawalirizibwa kuba Kyagulanyi yakola buli kimu okutweyimirira ne bigaana. Gavumenti yalina nteekateeka eyagale tukkirize emisango nga teyagala tugiwawaabire nti yatusibira bwereere. Era ku fayiro kwe twali kuliko bannaffe 9 abakulembera Sekitoleko Yasini Machete, Bakintu Abdallah Nambeemu. Balamu bwe yajja mu kkomera ng'aleese enteekateeka z'okwagala tukkirize ettanka z'amagye n'amasasi ge twalina, bannaffe 9 ne bagamba nti bo tebalina ttanka y'amagye era baasituka ne bavaawo. Iffe olw'okuba twali tunyigiriziddwa tumaze mu kkomera emyaka 4 twasalawo tukole ekyo tufulume. Naye okuva we nafuluma mu kkomera mpulira ng'obulamu bunzitooweredde sikyalina wengula kintu. Buli we ŋŋenda abantu balaba nga nabalyamu olukwe. Mpulira ng'obulamu bunzitooweredde. Nsaba bannanuupu bannankyukakyuka n'abantu eggwanga lyonna linsonyiwe. Nze ebbanga lyonna mbadde nvaayo n'envumirira ebikolwa bya Museveni, naye olwaleero neetissa amazambi agatali gange. Abantu ebivumo bye banvuma, genda olye ennyoko ye lwaki tewafiiriddeyo, ebyo ebivumo tebirina kuba byange. Obulamu mpulye kati ntambula neesabise. Nsaba abantu bansonyiwe n'ekibiina kyange ekinuupu bakkirize bannyanirize bannange sibalyanga mu lukwe. Mbaddeko abantu abampabya ng'olwaleero njagadde nkomewo mu butongole. Nsaba munsonyiwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde kwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.